Kenzo, Eddie Kenzo, Eddie Kenzo, 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 Kenzo. Okay. Tulambulire kyabadde kitya era nakyawedde kitya. Basically mwagala kulaba akatambi ako. Kubanga abasinga obungi basazeemu kyebaagala enseera kati gwe ali mu position okutubuulira ekituufu kyavudde ku ki era kyamaliddewa. Anyway, nsanyusa obbalaba mwebale nnyo okujja kaakati ntandikirewa olunaku lwajjo nayitibwa okugenda okwentertaininga ku bantu ba muzeeyi bwe yali ayise Kawempe nga akampainingira flaga bearer we Honorable Nambi Farid. Nange nensitukiramu Bunnambiro ngende nsobola okuba nga nsanyusa ate nekole ne kasente ng'era omusanyusa yenna. Bwe mba ku stage awo mbeerawo mu kiti kya bwa performer
mba nkola omulimu gwange ogw'obuyimbi. So saagenzeewo awo nga presidential advisor naye nagenzeewo ng'omuyimbi. Nnaku zino ntuula mu biti bingiko naye awo nagenzeewo ng'omuyimbi era ne mba mugumiikiriza nnyo. Time yange etuuke nzije nange ngatteko eddoboozi kwabo abadde bagenza okulanga basanyusa n'okukunga bannakawempe. Then nalindidde ddala natuusewo saa 7 ndoza napafominze lwaggulo nnyo naye time yange nagirinze era olio okumpita ku stage yagambye ladies and gentlemen next on stage Eddie Kenzo, kitegeeza that is my time. Nenzija naye bwe natuuse ku stage ne nabo mukulembeze nga alina kyayinza okwagubanga ayagala kwogera, so ne mbagamba ne musooke musirike, muzeeyi alina kyayagala okutugamba. Era muzeeyi n'ayogera kyeyadde ayagala okutugamba, ndowooza kyabadde kikwatagana na kugamba abantu nti wabawa batiisatiisa, mwebale kumpuliriza, mbagaliza okulonda okulungi, naye temuti omuntu yenna nawulidde nti waliwo ebyokutiisatiisa abantu, naye ekyo temukitya teri agenda bakwata. Bwe yamaze message eyo n'addayo atuule andabe nga nnyimba ne ntandika. Ati bwe natandise ne nnyimbako ennyimba nga 2, naye of course engeri gye naludde awo namazewo essaawa nnyingi, nadde mpulira amaloboozi okuva mu bantu eno ku stage, naddala ba mobilizers nga bakomplaininga bagamba bo baludde mu field omwo nga bakampaininga era bayambye nnyo ku madamu Nambi ne muzeeyi yennyini. Bwe bali abantu abagala enaalimu ennyo diehard ne bagana naye bw'abazze Kawempe twandyagadde naffe tumubuuzeeko kuba tumukolera omulimu emyaka n'emyaka, naye bw'aba asobodde okujjako ku kitundu kyaffe twandibadde nga naffe tukola ki? Tumubuuzaako, kubanga ffe ababeererawo ku ground era ne bano abantu bemulaba ffe abamu kuba bakuuma okusigala nga bakyaliwo abasangewo. So ne nga nkwata microphone ne nga muzeeyi weebale kujja, tuli basanyufu. 1 nze ng'omuntu nakutuya ku street, nava mu ghetto. Olulimi lwa ghetto ndutegeera mangu kubanga ndwogeredde emyaka mingi. Akakisaawo ke kabaddewo kuba muzeeyi adde agenda nga nyina omugamba nti muzeeyi waliwo abantu beena abatali basanyufu mu ngeri emu oba endala. Ekyo nno oluusi kiba kiyinza okuba nga kiyinza okukontana n'endowooza y'omuntu omu oba omulala, but that's what I had to do kubanga muzeeyi bw'aba agenze Kawempe nadde oba mu kitundu kyonna kiba kirungi n'awulira abantu be mu kitundu ekyo nga nabo balina kibakola kibagamba kubanga baba yagenzeemu si bwe kiri. Abantu be mu kitundu ekyo be balina okutekinga lead ku mukolo ogwo kuba guba gwabwe nga guli waabwe, ate n'ebizibu byabwe be babeera babimanyi. Ate baba mufunye nabo ku mulundi ogusooka oba omulundi ng'ogumu mu myaka 5 oba emeka nga bandyagadde babe nga bamubuulira ensonga zaabwe asobole ozibakolerako kubanga is the fountain of honor oba okitegeera. Kati n'olwekyo ne nga muzeeyi bantu bano balina ensonga zaabwe, olumu ebintu byobawa tebibatuukako bulungi, nga kiki njagala ogezaako mugamba nti beetaaga bo bennyini beetuukire ku soosi addemu abakolemu omulimu babe nga basobola omwegambira ensonga zaabwe so that zikolweko. So si kuba nti azze mu kitundu ate avuddewo ate wasigaddewo enkaayana. Ekyo nno nga sikyogera mu bubi oba mu kulwanyisa muntu yenna, naye nga ngezaako okutereeza kubanga tukolera wamu, ffenna tuli bannayuganda, tugezaako kulanga buli muntu musanyufu, si byakugamba mu nnyina gwe nadde ngezaako okulemesa oba kyaa, wabula kumakinga sure nti eddoboozi ly'omuntu we wansi ndituusa kubanga ate ffe tutuukirira muzeeyi bwe tuba tetumubuulidde ebintu biruma abantu tuba tetuyambye. Then agenza okuwulira nalebuseninde ng'agamba nti nsooke stopping okuyimba nga kube national anthem muzeeyi agende.
ate muzeeyi agende ndi ku stage gwenza okuyimbira n'okumugamba bye mugamba ate nindeko agende nga tekijja kukola nenga amusa tumulireko mala oyimbira muzeeyi then agende nadde nkyayogera ne bakubirawo national anthem okitegeera in between nange nenva ku stage but before that already badde batandise dde okyankalanya waliwo omwami yansanze ku stage nga ntandika butandisibwe nti nabaako ebigambo byeyaŋŋambye mu kutunga bya jogo byesandyagadde kuza mu mawulire kubanga wa security nemugaa naye onombye ku stage yange kuba buno obudde babumpadde bwange lwaki ojja ku stage wano okubuyingiramu nga nze obwedda ndi wali ngumiikiriza n'abeera aroga nti mugaa nviira ku stage kubanga eyo stage ebayanga at that time kiba kyetaaga kugiyingiramu. I think that is like even trespass. Yayingidde wakati wa performance yendowooza nti aba kyankalanya concentration yange eriyo okudeliveringa good performance and all that. Basically bwe bwabaddemu but otherwise ebisigadde byatambudde bulungi. I hope for the best. President, ekikolwa ng'ekyo twabasinga bakirabye bulala kibadde kyaludde okubaawo eri ddala ggwe tuba twakukiraba ku mukulu Kasuku abantu ne beebuuza ne bagamba Eddie Kenzo ki ekyasinze okuba nga kimuggyako nnyo twanekisente okutuuka nga okusindika omusajja oyo yasinzibwa ekigambo kyanyizizza nze ng'omuntu kati bwe nakyogera wano omuntu omulala ayinza ate naye okunyiiga eyo yali akitinga bulala so ekyo okireka naye action eyo uddayo otunuleka vidiyo ng'ajja namuwadde ekitiibwa kye nemuwuliriza bulungi naye ekigambo kye yaŋŋambye kye kyanviriddeko okumureactingako otherwise I had given him respect muwulirize naye that arrogance yanzigyeko wayanenga why would someone need to be this arrogant and moreover this is my time okitegeera I was introduced stage sibukidde mbuukire why would you need to act this way and ndowooza naye yabadde indiscipline ku ngeri emu oba ban professional otherwise kapulimite okuva gye yavuddeyo n'okujja okutambula ku sikaati eyo gye tutambulirako atuuke gye ndi atandike okuŋŋamba ebyo tekyabadde kirungi yandindese ne mmalayo time yange then n'agenda maaso n'emirimu ki. In that moment gyobadde ngo bwe bagambidde nti osooka olindemu basobole okuba nga bakuba national anthem kigambibwa nti president yayagadde omuyimbiremu obedde ogenze. Yeah, nze yagenze okuddamu okumpita nkomewo muyimbire nze nga ngenze kuba kati nze newala nnyo okuyomba n'abantu enkokola zabadde wali nga zo nnyingi to be honest so nga nabadde naziwitness nze dda okitegeera so ekyo bwe kyabaddewo neŋŋa akatinowa kubanga nze ffe tulina abagoberezi abo bonna abaana babeera bawagizi bo singa bakulaba nga toli musanyufu banditeekawo embeera so ng'omukulembeze akulembera abantu abo bonna okola ekyangu okusobola okusevinga embeera okusigaza emirembe so kasita nalabye nga bagezaako okuteekawo embeera ze navudde buvi ku stage neŋŋenda before any reactions. President osuubira waliwo ali mu kulwanyisa mu state house bakusembezaayo kati wala tebagala kusembeza 100% enkokola ziri wali muganda wange naye tuba tulina okukola regardless ebyokaabakaaba tebikola kuba buli muntu alwana kushayininga muzeeyi bw'abazze buli muntu alwana bamulabe oluusi nekireetera embeera okusajjuka ne mu bantu baffe bennyini kyovola nagambye nti wadde wali abantu bamobilize abaludde ababeera mu kawempe bennyini abakutte ekintu nga bagamba naye show yaffe bagitubyeko ffe bannannyini kitundu tetunaba nakwogera nsonga zaffe omukolo guwedde oba okitegeera ebyo ebintu bibaawo ewantu wangi kuba buli muntu aba agezaako okulaba nti ashining at that moment so omuntu nga nze bwe mba nzize bantu bakubidde enduulu bantu buli omu attention agiwadde ggwe wayinza okubaawo gwe kitayisa buki bulungi kyovola nga ebyo byonna bibaawo otherwise ffe tuli baawamu tukolera wamu ffenna twagala kulaba nga eggwanga litereera lifuna buli kimu litambula bulungi tuba basanyufu lwaki ate twandibadde tuddamu ebyo naye ze enkokola zibaamu bayinza oddukuba ne lukujjamu n'eriiso.
President kukyabaddewo ekyokuba nti wamusindiseemu kano okyejjusa oba olina enteeka y'okuba nti oba omwetondera mu ngeri emu no nze siina ngeri yonna gye nyinza kucelebratinga lutalo no I always feel bad about it era bwe kiba waliwo omuntu yena gwe kyanyinyizeeyo nsaba nsonyiwe naye nga nange ndi muntu I have emotions tosobola kunsanga ku stage nkola mulimu gwange gwe nogezaako okundaga obuyinza kuba nange sobola kusanga wa security ng'ali ku mulimo gwe ate nange ne mugamba kola kino mba nyina okumuwa ekitiibwa era nze omu ku bantu abakyasinza okubeera nga bacomplying almost on anything bekasaagala ntalo era ndowooza nze seefu senjulira nnyo buli webaŋŋamba kola kino kyenkola kola kiri kyenkola sibawangako hard time mu mbeera yonna naye mulimu abantu ng'olwedde kuba olaba mba mitinze muzeeyi twogera ebintu bingi gooza lwaki yakomyewo naŋŋamba Edi jangu ompeyo oluyimba kuba naye embeera yagirabye gooza lwaki yakomyewo gwe twabulaye ng'ennyimba bayimbye national anthem ne ziggwayo mufo kyokugenda kuba bwe ziggwayo nakola ki naye yakulaze yakubyeyo ekigere ekyo Edi jangu ompe oluyimba lwabimanyi kyekisinga okujjako kuba kimanyiddwa nti oli sweet kid naye bwe walwana ne kasuku bamanyi embeera eyo wavaamu ekisooka nze kankubulye my brother nze nvudde wa gwe tomanyi kintu kyekikwataganyiza omuntu nga nze yasula wabweru emyaka nembonaabona nempita mu buli nsonga yonna nesiba wampisa abi nesikola bintu byakiyaaye neneekuma nenwana nentuuka n'ekiseera nga nsobola okuyimirira amaaso g'omukulembeze mbeeko kye mugamba ate gwe nojja moment gye nkoleredde ebbanga lyange lyonna ojja ogiyiwe mu ttaka olowooze muze naakuleka muganda wange tetuvudde wala tuyise mu ttanuulu okwekuuma otuuka awo n'otabba amasimu g'abantu naye n'ovaamu omuntu nga nze nakyo si kyangu kuba discipline is very painful you have to respect it. You fight alone. Amaanyi n'obuvumu obw'okuba ng'otambula wekka ne security entono bayinza bamanyiddwa nti batambula n'eggaali nene obuvumu obugyawa otera nnyo olwana wekka nze sirwana nno suku walwana wekka ebyo byadda 10 years ago nejjo walwanye wekka nabadde ku stage oli nanyingira ate nze namuyingiridde bwe genda olabe kiripu ejja kulaga ekituufu kyeki nabadde ku stage oli nanumba nankubakuba obuyi ku mugongo ani gwokona ku mugongo so omuntu yena nakuyingira ku stage omuweerawo ne bwoba ggwe nga tuvuddewo ku nsonga eno lwetwasinga okwogera nga wali ogera ku nsonga ya copyright naye abamu ku bo ne bagamba nti bo baali basaba copyright amendment tebasaba copyright management system njawulo ki eri wakati wa copyright amendment ne management so copyright you know zino amendments za digital twagala bongeremu digital okitegedde yetalimu eri enkadde copyright iro weeri naye terimu new ebipya ebiri mu kati music enaali digital kwatambulira tetukyalimu analogo so tuba tulina okuteekawo copyright management system eri digital okusobola okumanaginga kubanga bwe tubanga bayisiza etteeka nga lete waliwo monitor egenda ku monitoringa na ku regulatinga na ku registeringa then what is it banji bali mukubuzabuzibwanga bigga yagamba nti ye kati takitegeera ajja kitegeera okay uncle Eddie ensonga yange twakulabyeko n'omusambi w'omupiira omu ng'akukyaliddeko okukyala kwe kwabadde about what specifically yakyalidde ggwanga Uganda oba yakyalidde Eddie Kenzo nze omuntu bwankyalira aba akyalidde Uganda kuba nze siri mu Zambia oba mu Cameroon oli bwajja bw'atyo okundaba abazze Uganda era abaze kukyalira bannayuganda however much nze mba nsise nze just mbanga ddobo teeka mu nnyanja kuloba bantu genda kunywa kulya ku kyennyanja mu family oba ekitegeera so nze ndi ddobo nayimba ennyimba bantu abo ne bazaagala nnyo ne zibayamba mentally ne zibayamba buli wamu zibayambye mu dressing room zibayambye wali pressure kati nabo they love me so much so they had to come and see where I come from banji nkyaleeta no by them ate era banji mbaleesi lwakuba abamu babeera nga bo bali quiet nga tebaagala nnyo mawulire era netutambula mpola naye mulimu kati Diofu namugamba do you mind okugamba bannayuganda nti ozeeko wano nti I don't mind okitegeera
naye mulimu gwogamba do you mind naga no I want my privacy kuba abamu bakyali active ku mupiira balaba movie balaba music ng'ekimulese just kulabako edi avaawa addeyo ne bangi bankyalira okukyala kwe kugasa kyembwa mwatuulira nti yawummula abamu ojja kulaba ku bifaananyi ng'asitudde omujozi gwa Uganda ng'ayambadde omujozi gwa Uganda ng'akyaliddeko speaker ng'akyaliddeko cranes ng'akyaliddeko ba ex international ekyo kikulaga what that means oba okitegeera kubanga omuntu yasambira ku Liverpool n'atuuka ku quarter final za World Cup Africa Football of the Year emirundi 2 bw'abazze n'ayogera naawe Oidiofu gwolaba ensi yaabwe qualifying for World Cup for the first time bayitawo ne 14 goals ku 14 goals yakubako 11 goals so kikulaga who is okubeera wano kimi tulina nakisasulira buwumbi naye mukama yeebale tetusobola okukifuna ku mbeera eyaki eya bbule kikono kyayi Mr. President, nze sula flexible. We senior presidential advisor on creatives. Olunaku olw'eggulo ebyo n'ebyabaddewo. Naye walabisenga yayaano okulawo omukulembeze. Gwe nga advisor, abantu bagamba nti ate bw'olina enkizo y'amaanyi nnyo era bw'omukulembeze n'okumugamba ebintu bingi. So ekyabaddewo eggulo nga walinga yalabisenga naawe ali mukattu n'omukulembeze tomulaba. Andi sikiwa nti nno mu myaka 5 egiyise oba 4 nze yalinnyako ekawempe mu myaka ng'egyo yalinnyewo ggulu nadde nyina okutuusa ensonga z'abantu b'ekawempe obadde oyagala nzituusirizekwa ntebe I had to use that chance nze muzeeyi mulaba nejjo nali naye ensonga z'ekawempe oyogera n'ogamba muzeeyi kino kyekiriwo okitegeera ate n'ekyokubiri oli okugamba mbu akube national anthem muzeeyi agenda ate nga ndi ku stage gola kimakinga sense kyo si kikono Subaru. Addition kwekyo Mr. President wangambye wabadde otuusa nsonga z'abannakawempe naye tukumanye nti oli advisor wa creatives ate bikwataganirawo wanesonga anti nze ndi muyimbi ate mpagirwa abantu abo bwe nabadde ngamba ziza omukono eno ne bazze eno zeeri ne bazze eri kati nze bwe sibafaako nga bo banfuddeko mbanyi kyenkola. Okay, President, chamanyiddwa nti omukulu bwafunyeemu okwesikangana ku stage yabadde wa SFC. How safe are you? Because guy ali part of security. I'm very safe. Nange nyina security muliwo. Tetulina mundu. Mulina amaloboozi. Siri by the way zisirwana n'abantu. Naye tosobola kujja n'onjiikiriza n'olowooza mbuze naakutunuulira butunuulizi. Oba olina okwefuga awo nabadde mu territory yange. It was my time. I was introduced to be there. So that was my time. He had to let me do what I have to do and I live. Ochegete kyandibadde kibi senga mba mpisizza mu budde. Ochegete naye obudde obwampebeddwa nabadde nkyabulimu so nadde ndi mu in fact yadde akola trespass. Ndoza okwongereza ku ekyo okwongereza olaba gwe bakubivika ayina erinnya atasobola okwogera olwo abali ku ground. Ebyo bintu byo byakwerwanako nakubeera bagumiikiriza kubanga nze ebyo byonna wadde byabaddewo naye siri munyiivu kubanga nkimanyi nti eno ensi buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu. Okitegeera naawe kennyini we bakuwa radio call n'emmundu wandikyusa attitude buyinza ne bukwambala. Mr. President okwongereza ku ekyo tofuna obuzibu okuddayo mu State House kubanga abakuumi obanga wabayisizzamu. Ate nze mu State House gye nakulira nyinza kuyisibwa bubi nga bangobye Masaka gye ngenda oziikibwa naye nze ndi wano kukola mulimu gwange. So Mr. President, ekikolo ekyabaddewo mukyalo bwe n'aba security tayonoona security yonna. Omuntu oyo yabadde omu era ne banne bamunenyeza ne bamugana yeggwe atosobola kuleka muntu akole mulimu gw'oli kuki. Yabadde omu sekyo abantu balungi nnyo aba SFCs. They are very good, very good people. As a delegate